Alright, nga sinatandika video eno njagala muntagingire abazadde mwenna bazaala bana mu Uganda njagala mbere ku video temuvaako njagala mugibeereko njagala mu host Kanyirupama njagala mbere ku video eno Charles Peter Mayiga wasanya kalungi njagala mbere ku video eno njagala eyeeyita kabaka wa kochi obere ku video eno Yoseri tibahabulwa lutabayisiro mutabana wa Kalinsete tamuzezede ensanga bisibe njagala mbere ku video eno njagala mu mutera mbere ku video eno kubamba agala ko bangi nnyo njagala ko muntagingire omuvuka gwe bayita you give vibe obere ku video eno omulaba bayita aviator njagala mbere ku video eno njagala information nga bwe njogera njagala etuke ku bantu bano bombi olw'ensonga mbadde tutobodde nga siboogeraako nga nabavaako njagala abantu abawongera mu Dubai namwe mujje ku video eno tutandike bulungi nnyo ndowooza nga bulijjo kantandike n'akaloozo ka leero tulyoke tugende ku video eyandeese. Alright, batumedeko mwenda banyumirwa akalowoozo ndabuli mujje osinzira okulabira video eno akalowoozo ka leero kagenda kubeera kanyuvu bulungi nnyo. Ekisookera ddala nga bwe ntera bagamba nti nvunaanyizibwa ku bigambo byenjogera naye ate sivunaanyizibwa ku ntegeera ya muntu gy'ategeera mu bigambo byenjogera ne information gyenfulumya. Kino kikakata kuli muntu yenna amanyi ebyobufuzi ku bigambo byenjogera byonna babimanyi bulungi nnyo. Atamanyi byabufuzi ngeri gye bitambula bwe tojja kutegeera videos enkola na bigambo byenjogera. So nno gwe ng'oli eyo videos zaakulema okutegeera nsaba otuule okakkanya engalabi yo bulungi nnyo owulize byenjogera bw'onoobitegeera oluvannyuma ojja kunnebaza ng'obudde bukukeddeko. Keyo ensonga lwaki nsose n'empisawo ekigambo ekyo nti buli muntu yenna oli waddembe okubuuza byenjogera naye oli waddembe ggwe kennyini okwerondamu n'otegeera biki byenjogera oba obitegeera oba tobitegeera n'obireka. Bona baga video zange tezira abantu balina 0.5 GB RAM njala GB nga yeyongerako waggulu okusingako ebyolowooza ojja otegeera video zange. Alright, andi ekirala mu byobufuzi bino bwe tuba tukola ebyobufuzi mu byobufuzi temubeeramu bagundi mulekera agende nedda. Mu byobufuzi tokozesa ttulu yonna. Ttulu zino ze tukozesa tuzikozesa mu byobufuzi okusinga munno oba opponent wo gwe muyiteko. Naddala mu byobufuzi byaffe Africa. One, mu byobufuzi tukola ekintu kye bayita distraction, okudistracting omuntu n'omujja ku mulamwa gwe n'oyitawo. Mu byobufuzi bwe tumala okukozesa distraction nga tugikozesezza oli okumuyitako. Kati waliwo ekigambo kye mutategeera mu byobufuzi kye bakozesa. Kati ye Museveni y'ensonga lwaki abadde atubaddeko ebbanga lyonna. Olwaye mufunye ekyokulabirako kirungi nnyo. Mulabye nti Kwokero House olwaliro ku makya basasudde ssente zisukka mu bukadde 200,000 basasudde abasajja n'abakazi abali aido mu Kampala naye nga tabasinga obungi Banyarwanda ambava ku kyaki yabo jingo oluddawa bagende nga beekalakaasa mu bitundu ebyenjawulo bya Kampala nga bagamba lwaki babloga bali ku social media bavuma nnyo Yoseri bahabulwa lwaki balumba wasanya Kalo Charles Peter Mayiga simanyi lwaki bateeka kabaka mu nsonga z'ebyobufuzi kwegamba ekyo buwulira ng'omuntu azze ku social media nga bakisasulidde bajje bakikole ne bakwata ne post cards nga bakutaddeko message empandiike nga bazoogera tebasobola kutereeza Luganda kyokka bali mu Buganda wakati ng'okimanyi tebanyolanda kitegeeza muyina okukumamu omulio gye gulaga gutuuka bulungi nnyo era kyembaga bulijjo temwetya buli okwata omuntu owaluma n'omulanga atandise okuwa replay manya nti oba omukubi ewakutte oba omukubi ewaluma kati mbajjala baga mwongeze omulio olwali basasudde obukadde badde 2 babasasudde Kwokero House ne babloga ba NRM ne bakoleza ogrupu ezibadde zigenda zeekalakaasa kusoma ku buli gombola mu Kampala musome bagasimanyi olekerako tewali avuma Museveni teri avuma tuwogera ensonga ze mutayagala muwulire kubanga mu Uganda tekyaliyo mawulire gagenda bwa mawulire so mutegere bulungi nnyo nti ekintu kye tukola ki message etuuka ate bagifuna bulungi nnyo so mu byobufuzi tukozesa tool yonna mbagambe kye tusinga okukola bakiyita distraction kasito distracting omuntu omulaba oba ogenda muyitako. The moment you distract your enemy mu politics wa Uganda munno oba omuleseewo kati njala balaga ye Museveni bw'amala okukozesa distraction ng'amaze oba distracting aye n'aleeta diversion. Kati waleeta diversion gwe nolowooza nti byonna bye baleese bituufu. Mu diversion ziriwa ebintu bye bazze bakola nga bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuwaayiriza mukolako ebintu byonna ebikyamu ne tuva ebintu birwanyisa ekyo tuyita defending naye Museveni aba ayagala kukola kye tuyita distraction na diversion aleeta ebintu ebitali mu nnomo sense z'abantu ne mbiribeyitingako ne mbeera ku ebyo ne mbeerako nga biremye okutegeera ne mugamba neki ono omuntu gwe bakozesezza ekintu kino ategeera. Ekyokulabirako twali tuli bize nnyo ku musango gwa mukyala tumusiime n'omukyala wa Uganda Airline CEO nga tumutaddeko akazito ne baleeta ono simanyi kisa kya Mukama najja n'atulaga obwengula twamala wiiki 3 nga tudisikasinga ekintu kyekimu ekyembagambye distraction. Kati gwe omulabe wo naye bw'omanya nti alina weakness eno teeka omunnyo mu kiwundu nawe omulumise
kati abatamanyi byabufuzi ekyo tebajja kitegeera nze gwe mulimu gwensinga okukola wenkuba mmanyiwo ate nkwasa buli omu n'alumwa awo sivuddeewo no ngenzeeko kalowoozo ka leero ntumidde mwenna bana struggle buli omu gy'asinzira okulabira akatambi kano kansuenti buli bulungi kala kalowoozo ka leero kammwe mwenna buli omu gy'osinzira okulabira tuli mu struggle ey'enkyukakyuka ey'okuggyako Yoseri baabula otabasira mutano wa kale kiseera tabizezedde nsanga bisibe nannyini toilet mu ngeri yonna esoboka naye tusooka ne tukola kye tuyita fomo kwe kusooka okuwandiika n'okutegeeza omusajja ono n'okukola kye tuyita peaceful elections bw'azigaana ne tudda mu okwogera batakuwulidde ekiba kisembeyo zibeera action so wetulaga wonna tugenda mu bikolwa nkiddamu wetulaga wonna tugenda mu action very soon kubanga there are so many factors ebintu bingi nnyo ebigenda okuwaliza abantu ogenda mu bikolwa Museveni yalowooza nti bwe yagenda mu nsiko oba yakola ebikolwa abasobola okukola ebikolwa baggwayo no omuntu okuwalirizibwa okugenda mu kikolwa aba alemeddwa ekane mu kibira kyembaga buli lunaku kati bannange mwena bali mu sitoka n'akalowoozo kamukama kaleero twajja mu sitoka nga tuli abantu bangi nnyo era nga social media ekutta akati tutayize eno era njala kubaza abantu kuna bali kyali ku social media abali ku Twitter abakyalwana mu bali nnyo bali ddala abali ku bwenyi bw'ekitabo abali ku TikTok abali mu WhatsApp groups abali mu comment n'abali ku Facebook mwena mbaagala nnyo mwe bali kulwana lutawo temugwa amaanyi naye abantu abamu bwe twajja mu struggle njala tutegeere twajja mu struggle buno buli muntu ng'alina ebigendererwa bye kati twafuna obuzibu nti bwe twajja mu struggle abasinga obungi ti abantu abasinga obungi balina ebigendererwa byabwe abala balinya basanga eyaka ne balinya ne basanga etokuta ne balinya abala bo bayagala kubulira muri befule nti struggle ne bagimanyi nnyo okusinga abalala okitegera kati bw'ogatta factors zino oli yasanga etokota n'alinya oli yasanga nti struggle etambudde n'ayagala ayise ebigendererwa bye oyo ne najja waliwo abali bakimya ensimbi abo nabo waliwo abali balowooza nti bwe kiggwera bwe kiti yagenda kufuna ekifo kati abantu abajja mu struggle muno nga tumanyi twagala nsi yaffe gyonna by all means ngera tetulina kigendereza nabagamba ndi mu struggle muno siina kifo kyenjagala mu gavumenti seetaaga mulimu siina kyenjagala njagala ggwanga lyengali kisenga buli kimu kitambula bulungi kyekyandeeta mu struggle kati tufuna obuzibu mu kalowoozo kaleero tufuna obuzibu nti tulina kye tuyita divisions amongst us tulina okweyawulayawula buli omu ng'alina okweyawulamu okusinziira ku ndowooza ye n'entegera ye kati njala bategeeza struggle eno eri abantu abagitegeera obulala eri abagitegeera obulungi eri abakyaginoonyerezaako struggle eno kyeki kati bw'ogatta categories 3 zino ez'abantu w'osanga kye tuyita division nti buli omu ono ali ku sayidi eno naye akugamba ali mu struggle ono ali ku sayidi eno naye agamba ali mu struggle noono agamba ali mu sayidi eno ali mu struggle kati tuyina division za mirundi 3 abalina ebigendererwa abajja okulwana struggle oba ekyo nekiba struggle ebeerewo eri abali banoonya ebifo eri abali banoonya ssente kati omuntu bwa tutegeera bulungi balina struggle tulina ekintu kimu ffenna twetaaga change mu Uganda by all means ebisigadde bino bye twetaaga ffenna oba buli omu kyeyeetaaga ajja kifuna nga tutuuse ku lujjuliro tosobola kaayanira mmere ng'ekyali mu lusuku bakyagikola bukozi nga banagisaaniika tennagenda ku masiga tebanagikuma omuliro gwe n'ogamba nti ate simanyize njagala kino ate mu struggle mumbeera muno okwekengera kyetuyita bw'ofuna instinct eri omuntu osobola omwegera gundi ono si mutuufu naye olwokuba tulina struggle fenaye tugatta tuga nti nedda newankubadde gundi omwekengedde naye kansigale nga nfokasinze ku struggle bwe nfokasinga ku struggle sijja kumanya biki byokola naye nkusigalako lino eriiso kyetuyita third eye eriiso eryokusatu nti bwe nkwekengera gwe ng'omuntu mmanya ebigendererwa byo naye ate mmanya tulina ekinyusi kinene kifena kya struggle kyakujjako Museveni kati njala tudde ku mulamu ffenna gwakujjako Museveni abalina personal interest musooke muziteeke ebbale abaagala ebifo musooke mubiteeke ebbale abali banoonya okulya mu struggle mwene byewali munoonyina musooke muteeke ebintu ebbale tusooke tujjawo omusajja ontuleko tukwate ekintu tukigu buli omu aleetere interest ze at last kekaloozo ke mbagamba nti tusooke tujje enjawukana olw'ebintu bye twali tulowooza okufunamu tusooke tubiteeke ebbali tusooke tukwate omuti guno tugujje mu kubo kubanga omuti kyekizibu kyaffe bwe tunaatuuka eri awo buli omu ojja kuleeta personal interest zo ozanja ku mmeeza tujja zitegeera bulungi era buli omu afune kyalina okufuna naye kati ffe abajja mu struggle nga sina kyennakima najja kukyusa ggwanga lyange kyensinga okwagala ebisigadde byonna saagala kumanya mu kalowoozo ka leero era nkafundikidde ngenze ku kiggula luggi alright mu kiggula luggi kya leero mbatumiddeko mwenna abanyumirwa akanyumiro ak'ekiggula luggi kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi ekiggula luggi kyalo kigenda kubeera kyannakumu ngera kigenda eri mwenna abazadde n'abaana ab'obuwala n'abaana b'obulenzi abali mu mbeera etawoomesa ddakala obubulu tukimanyi nti embeera y'ebyenfuna mu Uganda mbi nnyo
era ng'ekonomi ya Uganda ekutte mu bina. Nkimanyi bwe kiwulikika okusomesa omwana n'atuuka okuba nga amaze senior 6 oba n'amala university. Naye batasomyeko nga wamusuubira okuba nti yagenda okukubeezawo mukulu wo naye n'oba nga tonna ky'omufunyeemu n'akufuukira omugugwe waka n'ogamba nno kamufune passport agende ku kyeyo mu nsi z'Abawarabu naye nga tomanyi kye bayita repercussions ezigenda okuva mu kintu ekyo. Yes, tugamba okugenda kwa Bannayuganda mu nsi Arab countries oba mu nsi z'Abawarabu mu ngeri y'obwebeme endala tufunyeemu naye ate tufiiriddwa nnyo abaana baffe n'abali mu kubonaabona essaawa zino. Kati mu kigulalo gikyaleero we wava akanyumira akagamba nti bakutangira mpiira ojja ozunga na muliro. Kivunulwa nti bakutangira mpiira ojja ozunga na muliro. Batutangira mpiira wali abajja bazunga n'omuliro. Ekivunulwa nti tugezaako nnyo okuyisa eddoboozi eryawamu okulemesa bannyinaffe ne baganda baffe bagenda mu nsi z'Abawarabu okubonaabonerayo. Naye ate ekintu kye tukola tugenda okulaba nga ate ku kisaawe Entebbe era abantu be bamu be tutangira obutagenda okubonaabona ate nga balinnya ennyonyi nga basanyufu nnyo nga bajja. Kati simanyi wampereza voice note ng'omwana ali Saudi Arabia ali mu kubonaabona, simanyi mukama wa mukutte amukuba emiggo amutulugunya tamukkiriza kwogera n'abantu talya mmere ayonsa embwa simanyi akamente akamapusi yaliisa ebyennyanja yabiyimbira nga tebinneebaka. Nfuna obuzibu mu mutima nga nziyandize n'enkola vidiyo n'entaasa abaana bano. Kyenkugambye nti tubatangira mpiira mujja muzunga na muliro. Tugezaako okulaba ennyo tukayanira abaana abali mu diaspora abaasiraanirayo mu nsi nga Dubai, Saudi Arabia, Qatar n'ensi endala. Naye ate kinnuma okubanga ku makya ngenda okubikkula Facebook ng'ennyonyi zitiise ku kisaawe Entebbe bambadde buyijabu bwabwe n'obukaya bwabwe balina ne passport basanyufu nnyo bagenda kyokka ng'eri abali mu buzibu. Ekyo kinnuma nnyo kinkonfusinga omutwe. Kati bw'onsindikira video ng'omwana ali mu kaaba n'osindikira voice note bannange mutukonfusinga mutubaleemuko ku knowledge mutubaleemu ku magezi. Nze ensonga z'abaana bano ze nali nsinga ozizaagala kubanga ze nnumirwa nnyo ndiroyo abakazi nnumirwa nnyo abakazi kubanga mmanyi omukazi kikyayitamu okufuuka omukazi ninafulumu tulemererwa. Tugamba nti bannaye muteeke gavumenti ku ndinga baleme kubanga kampuni ezisindika abaana mu Dubai oba Saudi Arabia oba Oman oba Qatar kampuni za Yoseri ne family ye. Naye oba okyali kuno nga baleeta abaana babayiwayo oba okyali kuno nga baleeta kati namwe bazadde mutusobedde mwagala tuyamba abaana tubayambi mutya nga namwe temwefudde kuganda abaana mugenda mu nsi zino. Ensi zino zituuka ne zijjula nga tekyali mirimu naye nga ate mukimanyi nti ensi gye tulimu kati abaana abo babakwata nabawa embwa ne zibakozesa nebabawa abaana bawakane babakozesa abaana abo ne babajjamu ebibumba n'ensigo amu ne babaziika mu ddunga tebasobodde kudda. Nesityo ne musigala nga mukyasindika abaana bamukubye namwe mutubalemu ku magezi mu kigulalo gikyaleero si mu bubi. Naye waliwo olugero nti tubatangira mpiira mujja muzunga na muliro. Ekitegeeza ki empiira gwe muliro oba gwe muliro gukwata mu biseera ebyekyeya ne gwokya buli kitundu kyonna ne kisaanawo. Then tuba tukyatangira zino empiira okuzitangira obutasaasaana kukwata bintu birala ate ng'olaba waliwo ajja azunga n'omumuli gw'omubiri n'ajja azunga nagwo kitegeeza nti ayinza okubamu omumuliro ogwo kitegeeza nti bakutangira mpira ojja ozunga na muliro. Tugezaako nnyo okulwanira eddembe ly'abaana bali mu Middle East abasiraani nijja ate kampuni ezisomba abaana on daily basis obayingiza mu Arab countries kitususeeko kati tunabo tugenda kikontrolinga nja kubeetondera mwenna bekinyize ntula okuba nti ensonga z'abaana tuzigezaako naye buli mutusindikira vidiyo nti omwana ono simanyi kintu kirali mulungi bwati naffe tufuna obuzibu nga gye tugenda okikwasaganyamu kuba tukyatangira kino ate kino nga kijja tutangira kino nga kijja tuba tukwera tutya bye tubagambye nawe mutubalemu ku magezi newankubali nti kampala teri mirimu ate wali yagala mwana kusigala gy'alina kubeera eri wansi wafu naye mutubalemu ku magezi musobole okuba nti mutangira ku baana bamwe obutasobola kugenda mu nsi zino kwonooneka na kufiirayo. Nate wankubadde nga nfundikira mu kigulalo gi naye era eriyo abaana bafunyeemu mu kintu kino naye abasinza okufuna obuzibu be baana basinga obungi. So nno buli muntu bw'osazeewo nti ogenda kukwata passport ogende Saudi Arabia ogende Dubai ogende Qatar ogende Oman kitegedde nti ekitukutukako kyonna oba omalidde kubanga abantu abasinga obungi balina amaanyi agakola ku nsonga zammwe naye balemesebwa olw'ebintu bibalaba egenda mu maaso mu Uganda. Tuzunga tugamba bano tebajja era batikka abalala. Kyekibadde ekigulalo gikyaleero kati njala genda ku vidiyo yaleero yandeese. Era nga mbatumiddeko mwenna abanyumirwa akanyumiro k'ekigulalo gi
buli wonna woba osinzidde mu nsi yonna. Alright. Njala tandika ne video eya leero mu bulungi nnyo era nga njala tandika n'ensonga zino wammanga. Njagala muntagingire omukulu wasaanya Carol Charles Peter Mayiga ku video eno ndowooza kwoli. Nsize mbagambe ebbanga ddene nnyo nti Yoseri yagamba okusaanya Buganda ngenda kozesa Buganda oba ngenda kozesa Baganda nga mulowooza asaaga akikola. Mujjukire lw'enza n'empa information of social media kitwalira gavumenti obudde okusooka okuyimiriza ensonga ezo n'ezireeta oluvannyuma. Nababulirako amasaza agagala okukutwa ku Buganda okuli Buluuli, okuli Kochi, n'okuli eri Ekayunga byonna Museveni nga planning n'embaga byonna bigenda maaso. Wiiki eno nga tetunnagikuba mabega. Kochi yo mu butongole yatandise okukola kye tuyita okuteekawo ensalosalo nti yo yeetongodde ku Bwakabaka bwa Uganda. Yo yeyimirizaawo nga ssente zonna za state. Ebipande byonna bitadde byatambudde nnyo era njagala bibaddiramu wano katono nnyo njokwengere ku information eyandeese. Ekipande kino mwakire bulungi nnyo kyasaasanye ku social media. Mukira bulungi nnyo kyasaasanye nga zizimu ku boda Kochi ze yakoze okuba nti ye kutula ku Buganda. Naye nga kino mu Luzungu nzize nkibasomesa nti Museveni kyayita divide and rule. Ye yajja kusaanyawo nakwawulamu bannayuganda okubanga tebalikwatagana wamu. Naye before nga sinayogera kintu kino nabagambe enteekateeka wasaanya Carol Charles Peter Mayiga Gamulengeje gye bamuteekamu kwonoona Buganda nabbo saanyaawo. Gye buvudde katuno bakatikkira baaliko ng'ensonga yonna ekwatagana ekintu ekiri mu Buganda lwaki yavaayo n'akyogerako. Gamba ng'okutulugunya, okutta abaana, okukyankalanya n'okutulugunya ono yagaana. Buluuli yeekutulako Mayiga n'asirika. Ne tugenda Ekayunga ne beekutulako Mayiga n'asirika. Tugenze Kochi yeekutuddeko etandise okukola ensalosalo zaayo. Omwami ono tavudde okwogera ku kigambo kino. Kyeyakoze olw'okuba nti bano state ekola ekintu naye neekuteekamu ekintu ekirala kyoyagala okole. Mayiga enteekateeka zino zonna azimanyi. Naye ye mu kifo ky'okuva n'akola press conference n'avumirwa ekikola kino. Yasazeewo okukwata programu ya mukama we Yoseri emwanyi teriyimba gyebuzaabuza nti ye esaazi n'alisese yagenze okukola ebintu bye by'ekiyaaye mbu yagenze kukulamu. Emwanyi terimba ogenda gikoleraani nga Buganda babusaanya okukutulamu. Emwanyi terimba ogenda gikolera waani kuba nabagamba emwanyi terimba nanye peneti yavulira bagamba nti emwanyi zize. Kambadde mu video. Mwayisaagala nnyo balwisa ona balwisa ebintu bino njala mbitegere bulungi nnyo. Ono yagambye yenna nnyini mwanyi. Kati bwolanga ono azunga n'emmwanyi. On the 22nd of May 2022. Wait a minute. It said in quotes, coffee deal stinks. That's what they were saying. Nti entegeka zetu lina kumwanyi ziwunya. Bali yao kubanga bweyogera omuntu apuli mu maaso kiba kirungi when you talk about somebody who is there, not backbiting him. Coffee deal stinks, but key culprit will not be punished. Key culprit is myself. I am here. Yeah. I am abundant here. Let me say, and I'm I am the promoter of the tea, of the coffee value addition. Tewali mulala akirimu Yoweri Museveni. Amanya ga Yoweri Museveni mugamanya amala ebyo katubereki tulina abagenyi wano. Nakugamba nti yenna nnyine mwanyi era ya promoting emwanyi. Kati ono kiyakola kye tuyita black folding n'ateekawo branch gye bayita emwanyi terimba kati ya promoting emwanyi mu Buganda. Naye nga azipromotingira Yoseri tibahabula otabasira mutani wa Karekezi Buganda erina ekyuma ky'emmwanyi oba Buganda erina ekyuma ky'emmwanyi oba erina akatereka emmwanyi. Buganda erina store y'emmwanyi Abaganda ebatunda emmwanyi teriiwo kubanga obutale bwonna Museveni abujja. Ono promoting emmwanyi azipromotinga ku ddiru ki? Obuganda buli mu kusaanawo bali batemyeko dda Kochi. Ye bwalabye nga bitambula ku social media kiyakoze kukwata programu ye n'emmotoka ye ne konvoye n'agenda okutandika okulambula emmwanyi esese kubanga akimanyi nti bulungi bakola divide and rule. Bakola kyetuta
divide and rule nakola kituta distraction kati ali mu distracting abantu abalaga nti yagenze ku program wanyi terimba ngati ya mukamawe naleka coach ekole emirimu gye kubanga naye gyasibuke coach eyo kabonera gyasibuka bali mu kitundu kye kimu ne awusigenda kulwawo njera kubuuza mukulu Mayiga njera kubuuza neeyita kabaka wa coach mukulu oli musajja mukulu nkumanyi physically sayagala kukola nakitibwa kyo kubanga ali ofuuse kabaka wa coach nkumanyi bulungi nnyo era ole muntu ngayakusanze yewunya nti yeggwe kubatuba myaka nga munane bade tova mikose jalo bagalo dyao ngoyine biwojjolo byozunga nabyo nze nkumanyi twakumati emyaka gye tutwalina budde budda kumwe kuba tubateekako birowoozo oli musajja mukulu weeyita kabaka niyo oli musajja muyayi wabeera nga mikose gyo mulwagalo lyo ngozo okujjamu biwojjolo nga nkulabira nga nkumanyi ninjala kubuuza amakago gali mu Buganda ne business zo zikolera mu Buganda bwokola noga nti kocho gikutudde ku Buganda gwe nga makago gali mu Buganda era nga ne bakazi bali mu Buganda ekochi muina olimi lwetongodde oba ekochi muina kisawo kyonyinyi muina ki njera kubuuza singa encha kikira government ngekyuse Buganda egatudde mu federal system buli mbuzi edde ku nkondo yaayo ekochi muina yoki ng'okusala okuva ekochi okuyingira Buganda weetaaga visa nga nebyo nano sobola bisasuli omusomo baba koze sokwa okwawula mu ensi temutegera Museveni kiyasanga okyo nagala kisumulula n'endagaano ezaakolebwa singa Buganda nekira ku makina nefuna autonomous oba etwaze bwayo kochi mulina ki enyumba gyona mu Buganda ogenda gisitula giseno giteeke kochi bwe kochi mugenda kola yoki balime kuba kozesa Museveni yasanga oli kibutunga kyekutte naye bataddemu bintu by'ekisiru mu mufunyo autonomous obwakabaka mu bwetongodde kuki mulina olulimi lumwogera bakochi mulina amanya ge mwetuuma bakochi mulina ekisawo ky'ennyonyi mulina parliamenti mulina olukiiko endagaano ezanga bajjajjaffe mu bwakabaka bwa Buganda okugatta obwakabaka obutono bwali mu Buganda zikyaliwo nakati zikyaliwo nina okuba Museveni abakozesa nga mwagala essente temusobola kuba basajja bakulu kutegeera bwongo nze nkumanya in fact abantu abakumanyiko singa nakutandika okukolako profile oliki tosandawada okutukuokwolera ne entebe eyekitundu kyekkocho gitulamu gwe musajja kubanga oli musajja mufunnyo awo sigenda kulwawo njagadde bategeeza butegeeza ono lwategedde nti kochi batandise okuteeka boda zaabwe okugesera ku Buganda nagenda mumwanyi terimba kyokka nga olwambosa basajja kabaka buli matigga musajja mulwadde nnyo tamwogerako tebamuwa media nga ne video gye baleseyo n'abadde recording nga nkadde bibintu byekola sigenda kulwako nnyo ggwe njala genda ku information endala alright kati ndowooza njala tandika nakano akantu ndoza muteredde bulungi alright njala kubiriza omunaku gutakungula abazadde bonna abalina abaana abali stranded mu Dubai oba bakwamire Dubai omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde azze Dubai yabadde azze kukola ekivulo nga ku ssente ezabadde zigizagenda okukolera kugenda kuvako ekitundu abaana bamwe bafune tiketi ezibazaayo sinakindi akolagana emikwano gye egiri ku international level basobole omufunira ennyonyi at least yagula ticket oba asasule ebintu biddako byonna abaana bonna baveeyo Yoseri ng'akozesa basipaayi be bonna ne basalawo okukola ebintu bino wammanga okumudira eyingisa ku kisaawe okwagala omusibako omusango gw'ebiragalagala n'okukola enkwe mu gavumenti okulaba nti mu gavumenti y'abasajja abo okulemesa sho eyo okubeerayo naye nga muwaddemu ne bannayuganda bemulowooza nti bannayuganda bategeera nga tebategeera abavubuka bano bonna mubamanyi bulungi ngenda boogerako sekinoomu mubamanyi bulungi bano ngenda kwogera bino ebintu mbulire bulungi nnyo ono omuvubuka omu omuwanvu ayambadde galumbi bamuyita Yugi Vibes oli omubula bamuyita Aviator bengenda okwogerako bulungi nnyo mu kwogera ku bantu bano njala sooka boss ekyo litaala ati nali neesonyiwa ensonga z'abaana bano era nga mbalese bakole naye kansooke mpe preamble yange oba ebigambo byange bino ekisooka mu nsi ffenna twagala kukola era twagala kubeera bulungi naye ebiseera ebisinga weetegereza nnyo okolera ku ludda ki bw'osalawo nti ngenda kukola ku ludda luno kola ku ludda lumu kw'oba obeera tobeera toyimirira ku sayidi bbiri bwoti kirumira mpiri bbiri yimirira ku sayidi emu w'oba obeera omukulu ono Yugi Vibes namwogerako dda ne mbagamba era kyovula mbadde saala nnyo omuwabudde omuvubuka ono abeera Dubai gy'akolera bizinesi ze anoonya kawogo ng'abantu abalala which is okay ne muganda wange sigenda kuwa nnyo budde okujja kugamba message eno mu bizinesi z'okola mu Uganda kati twayawula entamu
either owagira dictator oba oli ku ludda olw'abantu abanyigirizibwa. The moment kazitoza nyisa magulu abiri ng'oli ku ludda lwa dictator ate nga ne mu bantu abanyigirizibwa oyagala kweraga nti gy'oli, ekyo tekisoboka. Kubanga ffe twekengera nnyo ku ludda olw'abanyigirizibwa era tetwetaaga abantu batujjamu ng'ate banyampi. Kati muvubuka gwe you give vibes njala kugamba. Sigenda kutanishinga linyina wadde okwogerako ebigero njala kugira kibu. Taking aside. Kubanga kati oyina kampuni z'okolera eza tour z'okolera. Okolera embassy ya Uganda nga mu promotinga project za government ya Museveni ekitali kibi nenga kufa banyigirizibwa kikyamu. Ekyokubiri. Oli mu Muhoozi project, which Muhoozi project constitution temukiriza na kuyimira mu Uganda okufuuka temukulembeze kubanga si muna Uganda. Kati ensonga ezo tezikufuula nti oli ku ludda lw'abanyigirizibwa. Njagala okola ekintu kimu odde ku side egamba nti okolera government ya Museveni. Okyogere lumu oleme kwebuzabuza nga afukaana bati gonna mazzi. Muganda nga you give vibe. Da ku ludda lumu nti okuba the moment oba okolera embassy ya Uganda ng'okolera Muhoozi project that means nti oli ku ludda eri. Tetwagala kulaba ku ludda eno. Kino nkyogera kubanga bajja kukozesa ensobi nyingi otuuka okubanga ekane mu kibira kusobedde. 1. Abantu bakwekengera emizimu gyo gyokola. 2. Abantu bakwekengera entambula gy'otambula. 3. Abantu bakwekengera okuba nti gw'omu ku bantu abatambuza Muhoozi project ne ssente za Muhoozi ng'okola project ez'okukyusa obwongo bw'abantu. Naye ngenda kugira ekigambo kimu. Kola ebintu bibiri okwewala ebizibu bino abantu okwogerako. Funa sayidi emu oba oli ku sayidi y'abanyigirizibwa gibeereko. Oba oli ku sayidi ya Muhoozi gy'okolera embassy ya Uganda ne promoting government projects gy'oba ogendako. Otherwise tetukyala nnyo kuyomba bannayuganda kuba tumanyi ekizibu kya Uganda bamuyitaani bamuyita Museveni kyekizibu kyaki kyekizibu kya Uganda. Bw'oba oli munyampi valumoga nti nkolera State House Entebbe nkolera Muhoozi ne embassy ya Uganda ekyo kiggwe teri agenda kwogerako. Naye tosobola kutujjamu ng'abantu beeraliikira okuba nti baweebwa obutwa. Tosobola tujjamu ng'abaana e Dubai babuzibwawo teri amanyi gye balaga. Tosobola tujjamu nga bantu babulookinga okukola business mu Dubai olw'okuba nti muyina ebintu mukola nga mwebuuzaabuuza nga bafuka bana bano. Ekyo kikyamu. Salawo sayidi emu oba oli munyampi dda ku banyampi. Mumupame ffe tujja kuyoola. Buli mupama ffe tujja kuyoola. Kati gwe nkumaze you give vibe sigenda kuddamu. Ngenze ku mukulu gwe bayita Aviator. Gwe mbadde temumanyi. Omukulu ono Aviator 773 amannya ge amatuufu ye Edwin Nyanzi. Omwana ono yajja ku social media oba yajja mu Dubai ng'omuntu omulala okkola. Era abadde akola emirimu gye ng'omuntu. Naye olw'okuba nti mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze ayinza okuba yakozesebwa ate n'anyumira kye yakola naye ng'ate tugenza okukebera mu byafaayo nga tugamba nti nga bwe tugamba nti taata bw'afaanana n'omwana bw'afaanana. Ngenza okukebera ebitabo byange bulungi nnyo ng'era story ntufu egamba like a father like a son. Nkebedde mbyafaayo n'entunula bulungi nnyo ng'omuvubuka ono Aviator 773 Edwin Nyanzi yono. Abati bamumanyi kambabulire bulungi nnyo mutegere buli mwaze byange mbikola buli mwa biraba. Yono Edwin Nyanzi mwana muganda. Gwe muyita Aviator. Woyo. Yoyo gwe bayita Aviator Edwin Nyanzi. Mumumanyiga Aviator 773. Omuvubuka ono awangalira Dubai. Naye Muhoozi project atenga state agent lwakuba nti mbadde temumanyi. Kati ndeese bwino we mulyoka mutegere bulungi nnyo. Mutegere bulungi nnyo. Saagala baluisa kubanga bwino nnamungi nnyo. So yeno group gye njagala mu concentrating eko nnyo. Tukoya abantu bafe okufa mu ngeri etategerekeka ng'ate abantu bafuna ssente mu ngeri y'okutta n'okuwaba bannayuganda. Jarabbo ebifana byabwe. Kati mukulu Edwin Nyanzi. Edwin Nyanzi aka Aviator 773 Tata wo tekyewunyisa okuba nti okola emirimu egyo. Kuba ngenza okukola back check n'okusindika drone zange ekatale bunnamwaya gy'ozaalibwa nga kituufu ne kitaawo omulimu gwakola ye state agent asookerwako era nga kitaawo omukulu ono naye state agent era nga mbitundu bino bamumanyinga Mulongo Kato Sengoba. Mulongo Kato Sengoba naye state agent era nga ono y'omu ku basporters abasportinga abaana abatayagala nkyukakyuka n'abantu abalina akasente nga akolaga ne poliisi okuwamba n'okukwata abaana ne bakwata aida ndi soda ne kireerese mu bitundu by'ekatale busaawula era nga akolaga ne poliisi
mu kikwekwete ekimbayinza okukwatamu abantu nga 50 bakiraana nekikomekkereza nga abaana bano babatutte ku poliisi ng'omukulu ono yeefudde nti ye tabimanyiko so nga ate supporter mulungi wa gavumenti state agent era nga bagenda okukola kyetuyita okunoonyereza ku baana bakwatiddwa buli omu bakujja kukwatibwa emitwalo 5 ku 10 so nno omwana ono Edrin Nyanzi gwemumanyi nga Aviator 773 omwana ne kitawo mulimu gwakola state agent ng'akolera mu kitundu ky'Ebusaawula Katale era ndoza n'ekifaananyi jala kibalaga wano bulungi nnyo mayinza byange mbikolako back check bulungi nnyo kitawo omwana ono yono wano mutegeere bulungi nnyo taata we yono bulungi nnyo nkimanyi mujja gimusharingira bulungi agitegeere yo kitawo omwana ono bamuyita omulongo Kato Sengoba ono ekitawa Edrin Nyanzi Aviator 773 yoyo kitaawe ngera muba wabifaananyi bulungi nnyo mutegeere yoyo kitaawa Edrin Nyanzi AK Aviator 773 yoyo kitaawe naye state agent mukozi mbega abegera police mbitundu bye Busaawula Katale jabeera era n'omwana ono gye bamuzaala ndowooza ono yennyina omaife tubibaleetera byonna tubibateekawo oyo ndowooza yennyina omula bulungi nnyo ya omaife buli muntu yenna state agent kasitookola ensobi tujja kumulisa tujja kusumula buli gy'olaba yonda gy'obeera tujja kumulisa oyo ekitaawo wa Aviator 773 Edrin Nyanzi mwe muyita Aviator oyo ekitaawe ndowooza ono era yennyina nkyabuwa bwino kuba nze nazze na bungi nnyo mwe mukuba kungulu nze nkubira ddala nnyondo okuttira ddala yono kitaawe bulijjo mwebuuza yafuuka ddi omukyotala b'omuzungu yoyo kitaawe kekakala mukala bulungi nnyo yoyo kitaawe mumuweereze bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo yoyo kitaawe muyita omulongo ye kitaawe amannya ge ye mulongo Kato Sengoba ng'ono babeera Katale Busaawula mutegedde bulungi so omulimu gwa kitaawe mugutegedde bulungi kitaawe state agent ng'akolaga ne poliisi mu bitundu by'e Katale Busaawula ng'ono yakulembera omulamu gw'okusportinga n'okukwata abaana mu bitundu ebyo omukulu ono Aviator akola omulimu guno ng'akola n'omuvuka gwe bagambye you give vibe ate nga n'emirimu ebirala gy'akola tegitegereka olw'ensonga nti abeera mu Dubai n'emirimu gye gy'akola tegitegereka era nga n'ensimbi ennaku zino zaafuna tezitegerekeka omukulu ono ne kitaawe mulimu gw'akola njagala bagamba nti omukulu ono akola kye tuyita operations ng'akolera state police mu bitundu by'ebikwenda Bonnamwaya Katale Busaawula era nga famire yaabwe muyinza okuba temugimanyi kandi baviire ku ntono mugitegeere bulungi nnyo mayinza omulimu gwange okola nengutuusa bulungi nnyo tukoyeba state agents abatwerimbiseemu bokka omukulu ono kinajjukira nti mukwata abaana tayirayo amukola ki amukwatira nsawo bamuzaala ku mukaaga esseguku ono taata wa Edrin bamuzaala ku mukaaga esseguku ng'olembalemba otuuke ewa Jose Mayanja Kamiliyoni bamuzaala ku mukaaga esseguku emirimu gye gyonna agikoleramu ng'ono otera okutuuka omuyimbi Jose Kamiliyoni bamuzaala ono nno era bwe tunoonyereza mu famire ye oluntu olwo olweruyeru era omusajja ono ye muganda wa Kaliika Namagoye ayimba ennyimba za Kafeero mumanyi bulungi nnyo era ono Kaliika Namagoye ayimba ennyimba za Kafeero abeera taata wa Aviator 773 oba Edrin Nyanzi era ono ayina muganda waabwe muganda w'ono mukulu Kato Saalongo ayina muganda we omulala gwe bayita Waswa kubanga ono ye Kato ayina muganda we bamuyita Waswa so bano nno bije emirimu gye bakola nti bo emirimu gya kusportinga temwewunya nnyo nga n'omwana emirimu gino abadde agikola kubanga bagamba nti mwana mugimu ava ku ngozi oza mukitegedde bulungi nnyo saagala saategedde saawulidde mutegedde bulungi nnyo mwana mugimu ava ku ngozi mutegedde family bulungi nga bwetegeera bulungi bwefaanana so temuddamu kuwa bantu abo platform buli omu munjagala mbeere mukole ekintu kimu bw'oba oli ku ludda oluvuganya beera ku ludda oluvuganya bw'oba oli ku ludda olunyigiriza beera ku ludda olunyigiriza ne tusanga obuzibu nti eri abantu ababawa trust ate ne babalamu ebituli bingi nnyo luza mutegedde bulungi nnyo information ngibawadde obwedda bala bagikubako sayidi ne sayidi mbaleetedde bulungi information y'omuvubuka oyo amanya mbaleete mugamanyi ye Edrin Nyanzi gomuyita AK Aviator 773 state agent nga besinga mu Dubai decent bafuna sente mpya n'enkadde ne bonoonyeza omulimu gwako tosobola gutegeera n'omulimu kwano gwe you give vibe kati oli omulala gwe mwalabyeko omuvubuka oyo
Nchamukolako okunoonyereza naye nga okusinziira ku drone zange omuvubuka oyo wandibanga bamuteeka mu kitunga tannakitegeera bulungi nnyo so saagala mu concentrate ko musooke muteeke ebbali mu concentrate ko bano bali confirmed the information ye tulina oli omulala sima bamuyitaani musooke muleke oyo kajja musooke muleke bulungi nnyo tukyamukolako tukyamunoonyerezaako bulungi ono tusooke tumukole ki tusooke bana babiri bano you give vibe nono Edwin Nyanzi AK Aviator 773 completely totally also by state agent omulimu gwa taata we mugutegedde bulungi nnyo taata we state agent era nenga asportinga baana mu bitula bya katale butawula era akola ne police bulungi nnyo ndoza mutegedde bulungi nnyo era oyo temumanya gye badde bamuzaala mutegedde bulungi nnyo Edwin ono Nyanzi bamuzaala katale busawula mbagambe kitayimirimu gy'okukwata n'okuwamba baana agikolera mu bitundu bye basomedde bulungi nnyo ndoza mugitegedde bulungi nnyo saagala saategedde saawulidde agikolera katale busawula wepo n'agenda n'ebitundu ebirala gyakolera emirimu gye egy'okuwamba abaana mwe bafuna ensimbi ezigulya amagala eddiba kati weewuunya omwana okuba ng'akola emirimu egyo eyo yonna bukwenda ne bonnamwaya ndoza mutegedde bulungi nnyo saagala saategedde yoyo muvubuka naye oli mbagaye bana babiri bano ababiri oli mulese kubanga tukyakola back check ne bana babiri kyekizibu ekiri Dubai muhozi project ba state agent nekitamu muwulidde you give vibe ye muwadde amagezi ajja gategera bulungi nnyo nga tugenze ku nsonga endala awo sigenda kulwawo kati njala tandika video bulungi nnyo eyo bitegedde bulungi nnyo saagala baruisa njala genda ku video nga byandeese bulungi nnyo ngende ku video eyandeese alright nabagamba nti Museveni Yoseri kibahabula otabasere mutano wakalekezi buli kintu kyonna agenda kifuula nga kyamagye na police batta musajja mukulu Medi Kagwa owa Uganda Human Rights Commission era nga bamuwa butwa system gye bamuwerawo mutomo agitenda gibanyonyola bulungi nti Medi Kagwa yalina driver we era kino kigende buli muntu yenna ng'oli prominent Muganda ng'oli mu department ya government ennene. Be very careful. Museveni right now is replacing his reliable machine guns buli office. Kati gongo badde Muganda pure, wa mu Uganda pure, wegendereze nnyo. Jolya, jotambule joso na driver bo. Medi Kagwa enfire wait. Medi Kagwa era amaze okukola kye tuyita okunoonyereza n'okukola file giragenda otola mu International Human Rights Commission mu nsi yonna. Aji explaining ajibuulira ensi yonna nti Uganda Museveni yakyasinza okutulugunya n'okuwamba abantu. Waliwo balina ku ntono nnyo omusajja nalinnya ennyonyi omwami ono bamuwa obutonda afira mu motoka ye. Driver yalina omuvuga quality yalipotinga. Kumbe driver yamanya ku lukwe ng'emmotoka bagitaddemu obutwa. Omusajja bwe yajja yina akwata emmotoka ye n'agyevugira yatambulako za kilomita zaali ntono nnyo n'akutukira mu motoka nga amaze okunywa obutwa n'afa. Kati Museveni azze akyusa bakulembeze mu Uganda Human Rights Commission. Era muno muyatiramu n'omusajja yagamba nti tuwayiriza gavumenti okuba nti ewamba etta abantu. Kati yayagala nnyo abantu ababeera mu bufunga basobola okukola ki okudefendinga points ze n'okudefendinga abantu be. Kati wetwogera olwaliro yadidde omukulu ali ku record nti yali wa poliisi y'omu ku bantu abali wawamba abantu ng'ayogera ebintu ebifu mu community nga bawa information enfu. Ono n'afukako MP n'afukako MP era n'ayisa amabago agali against human rights kubanga Uganda bajjawo gundi age limit ne bajjawo term limit. Ekyo nakyali kiraga nti tali qualified kubeera mu office eyo. Onakumba mukwata katambi ngali mu kuwoninga omu ku bantu abali ba campaigningira opponent we. Nengo omuntu kubatadde mu kifo ekyo tali supposed kukibeera mu rensonga. Qualification zaalina tezimukiriza kubeera mu rensonga nti azalinyire eddembe ly'obuntu. Kati yono musajja gobalonze ngo mukuba commissioner aba Human Rights Commission mu Uganda ulirize bigawo bino mwabiwulidde ddala njagala bigende ku information gye bawadde te Museveni azze attabana Uganda bannakabala n'ateeka emisegejje mu commission mu bitundu byonna byabayagala mukawulize buli kadakiika ntono nnyo ndekengende ku kantu akala. Sonko, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lampita simewo nsubuga. Esebo bonalebo. Mpuna report okuva mu constituency. Esebo. Nti otandika okubira abawagizi bange ne ba coordinator bange. Esebo. Nti muwumuza abaagala. Esebo. Naye nkusaba busayi muganda wange. Esebo bonalebo. Okyayina abaana bato oyina family.
Essebo. Bw'oba oyagala obulamu n'ensonyiwa kiri nkuganze nkugambye byange tebiriko nti natumye. Essebo. Bw'oba oyagala okubeera omulamu. Essebo Honorable. N'okukuza abaana bo. Essebo. Oba ku muntu gwe bayita Simeon Nsubuga. Tugamba nti sikugambye bino babiyita kufa na kuwona. Essebo Honorable. Nkubulidde emisana ng'enseeraba. Owulira? Essebo Honorable. Ndoza owulidde. Oye commissioner y'omu ku bakomishona bali ku Uganda Human Rights Commission gwe balonze. Bw'aba kugambye nti va ku muntu gwe bayita Simeon Nsubuga ng'oyagala okuza abaana bo ng'okyagala olye ssente zikunyumire obeere mu nsi ekunyumire va ku Nsubuga kubanga nze kennyini ayogera nze nja okukwekolerako. Omusuubidde nti ono agenda kukola ki ku bikolwa bya Museveni by'okuwaba n'okutta bannayuganda agenda kubakolera ki kubanga already agambye ye nga ye asobola okwekolera ekintu kyayagala. Eddoboozi ndibaddiremu ye commissioner kati Museveni buli kifo agitaddemu omuntu asobola omukolera emirimu nga taswala. Mbuliddemu muliwuli ye commissioner wa human rights omu ku bakomishona ze balonze. Wulira Sonko, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bampita Simeon Nsubuga. Essebo Honorable. Nfuna lipooti okuva mu constituency. Essebo. Nti otandika okubira abawagizi bange ne bacoordinator bange. Essebo. Nti muwumuza abaagala. Essebo. Naye nkusaba busabe muganda wange. Essebo Honorable. Okyayina abaana bato oyina famire. Essebo. Bw'oba oyagala obulamu n'ensonyiwa kiri nkuganze nkugambye byange tebiriko nti natumye. Essebo. Bw'oba oyagala okubeera omulamu. Essebo Honorable. N'okukuza abaana bo. Essebo. Oba ku muntu gwe bayita Simeon Nsubuga. Tugamba nti sikugambye bino babiyita kufa na kuwona. Essebo Honorable. Nkubulidde emisana ng'enseeraba. Owulira? Essebo Honorable. oyo gwe bayita commissioner wa Uganda Human Rights Commission Simeon Nsubuga ye mu kutiisatiisa tena mukwatako. Awo nvuddewo kati video entuufu etandise era kanziremu mbalamuse mbalamusizzaako banjabani bassebo abalangira n'abambejje basavali bannava kansulinti kuli bulungi mugiberako gye mutuusaako nga olunaku lwakusatu naku zomwe ziri 12 mwezi ogw'ekkumi mwaka 2022 kyekindese mbawa information nga ntandikirawo butereevu kuba kati katandise kavudde ku kwanjula eri mbadde nkyali mu kwanjula kati katandise nga bwe nze mbagamba nti Uganda abasajja bagyeguza nga temumanyi mukyali mutulo naye kansubire nti ebiwo bimunaakubanga ensi bamaze ogitwala bijja kuba byenkanankana naffe bye tubadde tubagamba ebbanga lyonna bwe tujja ku social media kuno ne twogera bambalowooza nti tetulina byakukola era emitwe gyaffe tegikola bulungi naye bimala batuukako ne mulyoka mutegeera nti ensi nga bweri si bweri. Bwe twogerera essaawa zino ensi ekutte mu mbinabina ebintu bya bbeeyi ebyokulya bifuuse byakulya nga kati n'ayagala kiro y'akawunga oba tolina 12 tosobola gigula. Economy efuuse economy ng'emisinde egy'edduka gikirako egya fuso oba yifa ng'etwala abasirikale mu ddwaniro nga bwe twogerera kati nabagamba dda nti ensi n'abasajja bagyeguza era bagigabana. Waliwo ekitundu waliwo eggwanga eriri mu Uganda libayita ery'abakiga abali embiseemu bangi nnyo nti bakiga naye nga njala bategeeza nti mu lutalo olwaliyo Yoseri babulwa tabasira mutano wa kale nsenda tamizizede sanga bisibe nanyini toilet lwalimu abavugirizi b'ensimbi bangi nnyo ngera muno mwe mwali abeeyita bakiga naye nga ate basajja Banyarwanda abavugirira olutalo luno nga ne muli amaama mbabazi n'abantu abalala era bulijjo mbagamba nti mwegendereze nnyo omusajja ono eyeetunuza ng'omutaamazi w'amaama mbabazi kumbe musajja mafiya mukulu mu ggwanga era ng'ensi mumanyi. Ono yefulandi bali kumbalya nyine Museveni nga ate omusajja ono ate nga yemu kubawagira Museveni era yemu ku bantu abalina emikono jassibwako ku bintu bya Museveni byonna. Amama bazono ananjukira ku mivuyo ettaka ly'ettemangalo ne NSSF okubba ensimbi zonna zimalamu. Njala bagamba ekyama kiri nti speedi nga bwedduka n'ekonomi bwegwa. Yoseri yagaana okulonda gwe tuyita Governor wa Bank of Uganda nga akimanyi bulungi nnyo nti bagenda kuvuga economy nga bagivugira mu side mirror tebaagala kutunula mu ki mu drivers mirror nga bavugira mu side mirror. Njala tegeeza Uganda nti mulooza nti Bank of Uganda wagi Uganda tayina a governor Uganda ina governor naye nga tebajja mu bagamba ate nga tajja kujja mu office okujjawo nga zzeeko olw'olumu. Njala tegeeza bana Uganda nti amaama mbabazi ye governor wa Uganda in the disguise nga mwe temumanyi kubanga bano bakola endagaano mu 70 ngeri gye twafandinga olutalo ffe tujja kubeera mu economy nga tuddukanya nsimbi oba mbimu ku bitavu by'eggwanga. Tajja kulonda oba bw'anaaba amulonze ayinza omunenga twogedde kati okuva oli bwe yafa tumusime muteebire amaama babazi yabadde afuga economy ya Uganda era nga ye governor wadde mu office temujja mulabayo
yawe biragiro ya signing empapula eyawa abukodyo konna obugenda maaso ekyo ngamazo kibagamba jana tegeza bana Uganda munna bali mu diaspora n'abali eka nsokera ko bali mu diaspora boboli mu diaspora nga waleko osinze takajo ku loan ofune visa ogene mu diaspora serving alone yongo obudde bukyali boba wajja okuba ekyeyo nga waleka wewoze sente kuba manerenda terozeyo sente z'abasajja nga obudde bukyali abali ensimbi abalina ddukanya business mu ggwanga nga mwewole ensimbi muteremuzeyo sente z'abasajja nga obudde bukyali akakodyo kaakano buli basajja bano boogera ekigambo njagala mukiwulirize nnyo era mukiwa amatu ekigenda okumala eggobe mu kibya ye muntu ayitibwa munnayuganda nakabala naye ng'ate muganda nga togenda kusigaza nnyumba togenda sigaza ttaka togenda kusobola kusomesa baana bo ojja ttuuka nga n'ekikuli amagala eddiba tosobola kifuna banka zonna ezze ziggalwa ziggadde n'ekigendererwa nti mubaddemu abantu abayowola ebyapa bye ne bitwalibwa na buli kimu n'ekigenda mu banka kati Bank of Uganda wiiki eno kennyini yagambye nti tuwongezza interest rate ku loan ekivunulwa nti Bank of Uganda ensimbi zonna kwe bagenda okugyewolirako yazongezza kati eri ku bitundu 10 ku buli 10 ku buli 10 kyolina okuzza mu Bank of Uganda olina okutwalamu interest ya siringisi 10 twali tuligusa banka zino ez'obusuubuzi tuta commercial banks nazo ne ziteeka ebiwandiiko namuteeka ku mitimbagana gyabwe ejja website ku Facebook wepo ne ku wankaaki wa banka ezo ng'oyingira nga bakugamba n'okutandika ennaku z'omwezi 9 oba ennaku z'omwezi 10 nti banka zino okusinziira ku kiragiro kya Bank of Uganda kyeyawadde ensimbi zonna ezeewolebwa oba nkadde oba mpya tuzongezzaamu ebisale okuva ku bibadde bimanyiddwa okutuuka ku bisale 19 oba 25 ku buli 100 banka ez'obusuubuzi kati zikyajinga okuva ku bitundu 19 oba 25 ku buli 100 ekivunulwa nti kino baakikoze nga baakitadde jjeno njagala munnamateeka yenna oba banka manager yenna muveeyo munnonyole bannayuganda batasobola kumanya nsonga zino kawaayiro kimwe mwasinzidde Bank of Uganda okumala okulinnyisa nti tutte ku 10% mwene muve ne muyisa ekiragiro ekigamba nti mwongedde bitundu 19 ku buli 100 oba bitundu 25 ku buli 100 ku looni empya n'enkadde wano wali okulina okukombesa wani wenjagala okunyonyola bannayuganda abatasobola bintu bino binyonyolwa bulungi bwe mba nagenda mu Centenary Bank ne newolo obukadde 10 ne bawumpa nga newoledde ku bitundu 13 ku buli 100 nga ze nina okuzzaayo interest nga newona lole obukadde 10 naye nga buli 100 balina okuddizaamu ebitundu 13 ne mumpa obukadde bwammwe obwo era nga mbadde nsaavinga looni onsasula ssente ezo kati Bank of Uganda bwerinnyisa interest rate nga nze nafuna dda looni nga nawandiika endagaano yange naawe nti ompa obukadde 10 naye ngenda kuddizaako ebitundu 13 ku buli 100 gwe banka nojja oŋŋamba nti okutandika naku z'omwezi 10 buli omu yeewola looni enkadde n'empya mugenda kuba musasula ebitundu 14 ku buli 100 oba ebitundu 25 ku buli 100 ng'ate nina endagaano yange enkadde munnyonnyola okujja nga mulina olukwesukwesi lwemwagala okubbira mu bannayuganda lw'obbaavo tosobola kuŋŋamba nti the agreement which I had with the bank that I'm supposed to return 13%. When the Bank of Uganda this week informed the public that they have raised their interest rate to 10%, and then the commercial bank informed the public or its customers that from 10th we are going to raise the interest rate or lending rate from the normal one to 25% or 19%. But remember, I have an old agreement which the loan which was given by the bank that I was supposed to take back 13%. Now that I'm supposed to pay 19 or 25. How come? Chija chitia. Nine endagaano gye nakola nammwe nga nokuza ebitundu 10. Kino nkiwa example. Kati gongamba otya nti banka lwe yalinyisiza Bank of Uganda nange ow'endagaano enkadde w'ebbanja enkadde kinkwatako. Wano mugenda okubbira ebintu by'abantu n'abantu baavuwazi bagwe eddalu. Kati gwe muganda wange addukanya business. Naawe yawola sente mu bamanerenda. Kati manerenda yatandayogera rate gyagenda kujjira. Kujjukira batwala almost 20% oba 50%.
before nga tonnakola kintu kyonna nga toyala firo kintu kyo nkusaba okwata ssente olina wozeola ogenda osasula leero niyo ogizeeko obudde bukyali otherwise nga ndabo gisimufungize mugenda tandika okuwulira emiranga woowe abantu bagudde eddalo nga batutta amataka gaabwe kino baakikoze nti njagala institution zino ne balooya abasoma economics mujje musomese bana Uganda kawaayiro ki banka mweza asinzidde okugamba nti n'abantu abayina looni enkadde bateekeddwa okusavinga interest rate eyalinyisiddwa kijja kitya kankiise mu bwangu kinyonyi bana Uganda benyonyola bulijjo ngenze nguze emmotoka baga emmotoka kijimmanyi nguze kawundo alia nguze alia ya mwaka gwa 12 nguze alia ya mwaka gwa 12 ngisasudde sente zange oba kale nsasuddeko ekitundu ne baleta alia modo 23 gwe n'oŋŋamba nti sente ze nagula alia eri ya 2 era ze sente zebze nosasula mu alia eya 2 goloza amba ntegera bulungi oba gwe bajinguza oba otegera bulungi kiba enjawulo eriruddawo kyenjagala bane banks mujje mutegeeze bana Uganda bino mwabikoze ekisoko bana Uganda tebamanyi luzungu abasinga obungi kati fe basobola okunyonyola oluzungu tulutegeera kyenjagadde ntegeeze bana Uganda kyekindeeta wano tosobola kumpa looni nga mmaze negisavinga emyezi 6 sente kwolebwa Bank of Uganda nezikyusa kati nanga ina looni enkale n'oŋŋamba ngenda sasula ebitundu banka zibyalingisiza tekisoboka okujjo nga muyina akawairo kemwaki abantu ke batategeera kati ngenda tegeeza bana Uganda mwenna muzze sente z'abasajja nga obudde bukyali bwe mutazizaayo mugenda tunda ebizimbe byammwe na buli kimu kigenda kuggalwawo era bagenda bavuwaza nga mulaba kuba ekintu ekirimu muyita mama mbabazi Bank of Uganda Museveni yagirimu ne family ye zino commercial banks zonna baziwamba ne sente nayo mwali mwesiga ne bagitwala dda tekyali ya church wadde mulaba ku Central Bank muli mbanyampi beerere ekiri ku mobile money ate kisa kinegula video lazitaddeyo nze baga kujja sereza mu bomba bero mani muganya okulya mu banka ne bagambo jesere muganya okulya kati nakine ekyalo nkibanyonyode bulungi kibategezeza nti nayina looni enkadde kijja kwetaagisa okusasula interest rate gye balinyisiza nti weolya ku bitundu 13 kati yagenze ku bitundu 25 ku buli 10 nawe olina okusasula sente ezo ne weewunye endagaano gye wakola mu kusooka yali esoma kirala wakiba kugambye nti olina okusasula sente ziri empya eziriwo gula amaaso tugende bana basajja babbi okujjo nga bazina bakibanyonyola ne mukitegeera bulungi ne bate bakinyonyodde kitegeeza mugenda kusigala nga mubba abantu okubaavuwaza omanyi mwebuzaabuza nga abafuka banaaba ekintu kiri nti endagaano enkadde yonna tekyusibwa esigala ndagaano nkadde lwaki mumukyusa endagaano enkadde mugiteeka ku ndagaano empya nga ne mu Bibuliya tulina ekitabo ekikadde ne tuba tulina endagaano enkadde ya Bayibuli n'endagaano empya ya Bayibuli kati mumudidde endagaano enkadde ne mugiteekako endagaano empya kati byonna tuteekamu akatogo tubeere omuno ekyo kikyamu nnyo so nno kyembagabye buli omu yeebereremu ku nsonga za sente kuba kigenze kuli banka yonna alright ngenze bulungi nnyo ku nsonga endala yandeese nakino mukirindirire ng'enkuba okutandika omwaka ogujja mu lusomo lunaddako oba nga tetunnayingira mwaka gujja abazadde mwenna banna Uganda gye muli njagala bategeeza kino kiyinza okujja oba kiyimiriza Yoseri tibahabula tabasira mutano wakale kyensere tamizizi nesanga bisibe na nyini toilet takyalina sente era abasomesa siba sasule nabagamba amasomero mutwalo gumu 12 mu Buganda gali mu kutundibwa lwa mabanja gabalimi okusasula kati soko jukire nabagamba uli batunda amasomero mutwalo gumu 12 gali mu kutundibwa ku Nyondo nenge kigatundisiza ku Nyondo galemeddwa okusasula ensimbi ezaalo nizegewola okuzimba amasomero ago kati gali ku Nyondo naye ate bataddewo interest rate endala oba lending rate endala ku loani zezo kati bwabanga batunda amasomero mutwalo gumu 12 bagenda tunda amasomero agawere mitwale na mujirinde kijja kala usigenda kulwawo abazadde mwenna buli alina omwana nga osomera mu bonna bakone universal primary education kano kamumwendako mukawudize olwokuba nti Yoseri talina nsimbi zigenda kuddukanya system eno temwewunya nga baleese ekiteeso mu parliament nti gavumenti tekyasobola kuweerera baana bano ku nsimbi ezo abazadde kijja beetaagisa mutandika okusobola bitundu 4 ku buli 10 ku nsimbi eza school fees
Government mbuyesa sule bitundu abiri ku buli kikome ku bisale bya UPE. Oba sina kindi okuddiza obuvunanyizibwa bwonna babuddiza abazadde ndi government eremeddwa tekyalina nsimbi zisobola kusasula basomesa kusasula basomesa nakuddukanya amasomero. Mukirinde either bajja kiyimiriza oba kyogera ku parliament oba kiteeka mawulire oba sina kindi okiisa mu underground nga muzadde atamu mwana kusobaga nti you have to pay the full school fees because the government doesn't support this system anymore. Nkiddamu bwe nkyogerako bayinza obutakitete bolinga bayinza obutakyogera ko mawulire nebwo omuzadde anatala omwana kusomera ajja kugamba musomesa jaga nti omwana ono muzzeeyo lete school fees government ekyasobola kubasasulira the option bills bayinza okikolako either kitera mu parliament kiteesaako nti bakijjeewo oba ogamba nti omuzadde sasula ebitundu 8 ku buli kikumu UPE bonna bakone nenga options zibera bbiri bayinza okireka ne batakyogerako n'otwala mu kusomera bagamba nti ebyobwere byaggwanga byaggwe mulago bayinza bakansooke nkujjukizemu katono kyebagenda okukola kyebakola ku ddwaliro y'emulago edda twaga nti ayagala ebyobwere genda emulago kati genda emulago n'obanga olina obututumbudde nga bbalo ng'ogenda kwabika ofiira waawo ne mu ssomero kyebagenda obbakola bwe batakyogera emawulo bakitebule bajja baga nti buli muzadde aleeta omulago gera kati gavumenti ekyalina ssente omwana either musasulire school fees oba muzzeeyo so nno mwenna abakyakoze eki abakyalisa ebijanjala empiso twabagamba nti simya bano abasajja yakuwavuwaza nakulemesa baana kusoma mu ggwanga Uganda. Ekyo ndoza mukitegedde bulungi nnyo era saagala mukirweko. Alright. Kati mwenna abazadde abalina abaana nga bali stranded mu Middle East naddala okusinziira mu Dubai. Omukulembeze wa lero agenze okukola concert eno nga bwe bagenda nti yalina enteekateeka efuna mikwano gye mu nsi yonna emigagga bongereze ku ssente zeri agenda okukuŋŋaanya abaleete ne kitabaawo olw'ensonga Museveni yatya okuswala n'alagira mikwano gye ne balemesa show eno. Ekisinga otwewuunyisa era Museveni gyalogera wakkulu teri muzadde n'omu yavudde wadde okugamba kugenda ku parliament kwekalakaasa wadde okusinkana MP olamuga nti omwana ngali stranded in Dubai. Mwagala tugamba nammwe abaana amwe mwabavaamu ensi bakube oba bafiire Dubai. Singa kyagule bamulemesezza enkeera lunaku mwale mulina okugenda okwekalakaasa nti lwaki omuntu yabadde atutte obusobozi okujja abaana baffe mu Dubai ate mwamulemesezza ne buli omu ali bw'atyo. Naffe aboogera mutubalemu ku magezi mutumalamu amaanyi. Lwaki nti bwemula omuntu abakaabirako temwekaabirako buli omu yeetuddeko abaana bali stranded bakooye naye omuntu abakwatirako temusobola kuvayo wadde okwekalakaasa abaaki. Buli kimu abasajja bakikoze buli kimu tukikoze okwogera ensonga zino ne n'osanga ate kino kankibabuulira omuntu agenda osinga okubonaabona mu Uganda ye muntu eyefuula nti awulira nnyo TV ze Uganda era ne radio aziwuliriza nnyo era agoberera ensonga za gavumenti. Wallahi mugenda kubonaabona kuba kimuliko temukimanyi mujja kuba enduulu mujja kukaaba ng'ente gye basalira mu lufula naye nga tekyali agenda bayamba kuba ffe amanyi tetusobola kukaaba nnyo ate ng'ekiseera kijja. We mutuukira mu mbeera ey'okuba nti omusajja omukulu okola mu Kampala City Council ono muhozira agasima mutikidde nnyota gwe n'ogenda bakuwa ekifi ky'ennyama n'okirima mu kamera nga gwe ensi yo girya mu kifi kya nnyama n'essuwaani y'omuceere bwe tuba tukyalina population ng'erooleza mu kulya essuwaani ya muceere n'ekifi ky'ennyama ng'ogirira mu bucket. Tujja kwogera n'enkulukuku zisenguke naye nga tulina ekizibu ky'abantu abo. Oŋŋamba otya omusajja omukulu oli ku kifi ky'ennyama okisikambula n'essuwaani y'omuceere nga gwe omugabo gwolina ku nsi yo nga n'afuga ensi si munnayuganda. Bwe tuba tuli mu kiraasi essuwaani y'omuceere n'ekifi ky'ennyama nga gw'osimbye amannyo ku lw'ensi yo kati ffe tukole ki? By the way, eno message njagala egende ku bantu mwenna era njagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ku obubaka buno.
bw'obolowooza nti abagenda okuyamba okujja ku Museveni bannayuganda bali e Kampala ako kafu nkiddamu bw'obolowooza nti abagenda okuyamba okujja ku Museveni Kampala we bali ako kafu abagenda okujja ku Museveni bali mu diaspora ntegeeza kasitoko ka boda ya Uganda be basobola bokka kubanga bayina obulumi ku kibalabyeko bw'obeera mu Uganda ng'omuntu amanyi memole ye n'obwongo bwe nti Uganda bwetu bweyina okubeera oyo toddamu kwogera naye bw'obeera mu Uganda n'omuntu ng'amanyi nti ekijja ku TV ya Uganda kyonna kituufu tosobola kwogera n'emboozi ezimbaggwanga bw'obeera n'omuntu nga ne waali kennyini enkuba etonnya nejja n'etwala ebintu bye naye ng'akyagira Museveni oyo tomusuubira nti agenda kutegeera olwaleero abantu abasobola okulwana nga bwe tulwana essaawa zino bali mu diaspora abali e Kampala Museveni yabakunamira kyekisooka yabaloga kyekyokubiri obwavu abatuuka mu mpataanya ekyokusatu bayiika Windows amusole tusse teri muntu atamuddeko ne bw'aba agenze Rwanda asigaza memole ng'amanyi nti Uganda omukulembeze aliko ategeera teri muntu agenda Nairobi Kenya n'alaba Kenya weetuuse n'asigala nga ayagala Museveni teri mwana ne wabanga yayiika Windows n'alinnya ennyonyi syo n'esukka nakiwogo ku Lido Beach n'egenda najja n'agwa Dubai n'agwa Saudi Arabia n'agwa Oman n'agwa mu US n'agwa Bungereza n'asigala nga bagera gavumenti oyo abeera mbuzi mbula bwoya batategeera kiba kitegeeza nti kino nkikugambye olwaleero nkyagadde kubeera open Robert Kyagulanyi Center bw'oba osubira nti abantu abali mu Uganda bagenda okuyamba okujjako Museveni ng'omuntu wamusuwani y'omuceere n'ekifi ky'ennyama kimu n'akiruma n'amannyo bw'ati ng'ayiika yenna agamba ye ensi yeeweddeyo nga bakuweredda mu baketi ebidoli abantu mwe bafuka gwe by'oliya byoga nti oliira bakuwadde ennyama ennyama gy'oli bagijja ku Bakalamojja wo tewali nte gye baaguze ente z'Abakalamojja zonna kale ze basaavinga mu barracks oli ku nnyama y'Abaganda bali mu Kalamojja bali mu kufa oli ku nnyama kaba otunuulira bannayuganda ogaki naye nga ye muntu akubisagana munaye embeera mbi n'eyaka yaweddeko sinaserezaamu nnyo abaana bagobye kuliko ne bakandideeti naye nkoze ntya bw'omugamba nti mukozeewo kyokukisega drone ziwamba abantu feno tutya n'okwogera ku simu kukwatisa abantu nti batuketta such nonsense nzine ku WhatsApp ne batuketta temusharinga buvi temusharinga bugundu batunoonya niweebuuza enseera galuddawa babatadde mu system balaga nti babalaba tewali akulaba teri akulaba era gwe ng'oli mu diaspora wagira NRM ng'amasannyalaze gabeerako 24/7 transport osobola okuva eggulu n'ogenda n'okolera ekigali buli lunaku on daily basis ngera wagira NRM olina ekizibu ku mutwe osaana kunoonyerezaako otherwise mulina ekizibu gomulooza ffena tufaanaganya obwongo tuli ku social media kuno twogera naye waliwo essaawa zino abagenda okukuba emiranga naye nga omulanga gwakuba tosobola mugaa nti ngenda kukusaasira gwoŋŋamba otya eggwanga eddamba tetutya ne Referral Hospital oŋŋamba etya eggwanga eddamba nga ne research institution gye tulina entebe ne yaffa oŋŋamba otya eggwanga eddamba tetulinamu wadde factory ekola eddagala eriyamba bannayuganda kuli obwerere teriiwa manzi byange entambula nabyo bubadde buziba gavumenti negamba mbwerabudde bannansi speed ko bazaalira eyitiridde bagikendeezeeko njala kubuuza gavumenti
mwana wa muna Uganda kigola birira mpozi olina gwogulira emmere gwogulira sukali gwosasula renti gwokolera ki vambula mbwana Uganda baleke bazaale musa abantu bangi kati balina okuzaala ku repressinga bimusse. Do you copy that? Why do you mind about the responsibility of Ugandans? Mind about your business. Let them produce. Because on daily basis you kidnap people from different areas of Uganda. So let them produce. Where do you get paid, Museveni? And the government, where do you get paid? You don't pay school fees, you don't feed them, you don't, nothing you do to support those kids, but you are complaining that the people producing kids at a very high speed. Abana on daily basis muwa abantu basuka mu 10 ne mbatta. Kati bayino tosobola kuzanyisa Katonda nti omuzanyise gwowambe enseekende tesobola aba enseringa mazzi nyanja. Osena kogana noza ga utegagenda kugwako. So n'abantu okuzala bagenda kuzala gono bono tabagenda kuzala not bagenda kuzala it's a cycle. Otta nga bazala otta 10 bazala 10 otta 10 bazala kati ojja kubira ngo omuntu okwetola benzitanga tebakendeera. So ekyo kyembagamba nti mulina cow mentality ngina mulagira luddawa wa negulire Daily Monitor yeri kubye kandi balage wano Daily Monitor yeri kubye bulijjo mutegere kyembaga cow mentality ere proof ebalaga this is the cow mentality yiyo eye proof ebalaga ekigambo kyenda bagamba nti this bana abantu basafalinga from cow mentality kigenze kitya uliriza mutegere bulijjo nti njogera bigambo byangambira makesira ate ngambitegeeza agambye bwati Yoseri tibahabura tabasirwa mutabani wa kale sire times ensanga bisibe olunaku lwa leero alonze Dr. Nathan Tandekwire as a senior presidential advisor on the indigenous cattles with thoroughly personal holds 15 millions. Olunaku lwa leero Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa kale sire times ensanga bisibe na nyini toilet. Olunaku lwa leero alonze omuwabuzi bwe Dr. Nathan Tandekwire ng'omuwabuzi omukulu ku nsonga z'ente zinnakabala ez'amayembe amanene. Wano we bagambira cow mentality is real. Ku indigenous cattles. Bwabanga asobodde okufuna omuwabuzi ku nte zinnakabala ziri ez'amayembe amanene nga yamuwabula ku nsonga z'ente. Siruma mbigambo be cow mentality is for real. How dare you? You appoint someone to advise you on indigenous cattles. Agenda ku advise engeri gye zipamamu, gye ziryamu, gye bazifuiramu eddagala, gye zibeerawo nebuuza emirimu gy'otandise okanotera gamba nti olonze omuntu advisor ku mpamayo. That is what is going to happen next. Museveni agenda baga knows advisor amu advising ku nfuka n'empama mu motoka ye gy'atambuza toilet. Kyagenda okuddako. Next time someone is going to appoint someone who is going to advise him the way how he pee or the how he shit in his toilet. If you appointed someone to advise you on indigenous cattles, next time or the next time you're going to appoint someone who's going to advise you on how to shit and how to pee. Kyogenda okuddako kati. Kubanga otambula opama mpabulu wa mutu kyasiba kati ogenda kulonda omuntu akwadvise ku ngeri gy'ofukamu n'engeri gy'opamamu n'engeri gy'otambuza mu toilet yo. Kugensi mugifudde comedy kuba cow mentality abajjudde. The brain is a monkey, brain is a cow. Mwenna mulya mwayika windows ne muganya okukkiriza ekintu ekiba kiganye kigenda kuba kiganye. Mana peneti we umuzi ebintu babiganye waliwo otukanga staging ebintu biganye. Ona ne woli mu kiroto ngoloto londa sente wabere kikusimula sente nozivaako ne gwata vaako wabaki. Ona ne mbanga neba senga ni mu kiroto neba senonda sente wabere kikanga n'obubuuka muno bunoga sente zino tezira zirudenga kiganyo kitadde. So now you've appointed someone to advise you on indigenous cattles.
ati mwatunyalira mbweru mwatunyalira baana alla mwatunyalira This is not violence reality. Next time we're going to appoint Isma Olex on the issues of barren men. Wabasajja batazala ogenda mulo nga advise abasajja batazala mu Uganda. Isma Olex wakalevu omuzaaya adi ku advise ku kusoza abasajja batazala. Siko ogenda okulonda. Kwa kati buli kimu kyonna kikutiisa oyagala kirondera muntu akwa advising ne weewunja mutwe gutambula. Kuba balonda bulonzi. Uganda. Kamba twale my speed yesusse ate tujjajji bavugira mu jjajji tegeera bine batayagala kuwulira. Saa meka saa binda 15 okay. Kati nabagamba ekiri musaidize mu bende ekyokugoba y'abantu. The reality is Mubende is rich in minerals, more especially gold. Kati Museveni yagoba y'abantu bonna Mubende nateka ekirwadde kya Ebola. Naye brother we ono Toyota basigala ba mining gold. So kati kino kyekiri Mubende sawa zino njala kibalaga. Kino kyekiri Mubende mu bitundu gye bagoba abantu gye basima gold kyenjagala obalaga bulungi nnyo jala mu kitegere bulungi nnyo. Kino kyekiri Mubende njala kibalaga bulungi nnyo. Omuna akifuna bulungi nnyo wano. Njala kibalaga bulungi wano musoke mu kitegere bulungi nnyo. Eno bagoba y'abantu basimayo gold mbenderuza bakubonde bibati mbira bulungi nnyo. Embere gye bagoba abantu gye bagambe waliki bo bakyasima gold mbula bulungi bakyasima gold kwale zizo bali mu kusima gold kyokka abantu bapagobayo bulungi nnyo ne bagamba Ebola gyali bali mu kusima gold Mubende mukitegera bulungi nnyo. Bibyo bo bakyakola in the disguise kuba family ye batwala amataka bakyakole Mubende basima gold mubira bulungi nnyo. Nenga bagoba y'abantu ntisimanyi biki tota n'atwalayo bala bulungi ezo zona footage buli wamu tulinawo drones baabo bakyasima gold nenga bagobye abantu waliyo Ebola bo bali mu kusima gold tozambira bulungi nnyo. Nenga abantu babagobyeyo nebo bali mu kusima gold bala bulungi nnyo. Nuza mukitegedde bulungi nnyo. Kati bwe muvanga mugamba ati ate ensonga zibadde ki zeze ensonga eziri mu ggwanga. Naye nga twolekera mu mbeera enzibu. Mwenna bannayuganda badde bakola mu NGOs abasinga obungi mugenda kuloozinga emirimu very soon mu November 1st. Era nkimanyi nammwe kampuni ezimu z'abasindisi zabawadde dambaluwa okubasavinga nti mukoma okukolanga lumu. Kuba kimanyiko nti Uganda ekitongole kiri ekigenda okuva mu Uganda kibadde kisupportinga NGOs ne some government bodies kigenda kuva mu Uganda kigenda kujjamu almost ndooza sente eziri mu buwumbi obusukka mu 2+ obuwumbi 2+ mwolekedde okufiirwa emirimu 4,000 according to the statistics eziriwo ziraga ne mugenda kufiirwa emirimu 4,000 bannayuganda. Kino kikyali kituuza. Ekitongole kibadde kikwatagana European Union kigenda kuva mu 1st December kigenda kuba kiggalawo. So ntegezeddwako nti abannayuganda 4,000 bagenda kuloozinga emirimu gyabwe abadde bakola mu NGOs ne some government bodies zibadde ziddukanyizibwa ekitongole ekyo nga kigenda kuggalawo mu ofisi zaakyo n'okufandinga ebintu ebyo. So bannayuganda bagenda kufiirwa emirimu. Naye ng'olwedde mu gavumenti mwennyini mu government personal bodies waliwo abantu abafiiriddwa emirimu gyabwe miyitirivu nnyo olw'ensonga nti ebitongole bimu tebikyafuna ssente tebakyalina mirimu gye bagenda kukola. Kanduza njala mukuba ekifaananyi Uganda waweyolekera kati mu kye babakola kiri bwe kiti. Mutuuka mu Kampala wakati abantu batambula baddeeri eno ebivulugi ebiri banywa bbiya bakola kiri bateeka diversion ku social media biki nga in reality temusobola kumanya kigenda mu Uganda. Kati ye yabalekera ekifaananyi kino ekya Kampala ebivulu ebiri banywa balya beyambula batekako blue movie batekako ebifaananyi ono yakwanya ono okuba keepinga busy. Naye nga the reality is
mujja mu inbox z'abantu bemwasindike bwe bagende bulane babuli ebizibu ne ku ground owulira abantu bakuga ebizibu nti kizibu kiri ABCD nenga ko mawulire bakulaga kebintu biraga nti ensi eri bulungi nnyo ekyo mutayagala kumanya na kutegeera kira bagala Museveni akosa nnyo destructive measures okulaba essensi nti eri bulungi ne economical ensi eri bubi era buli muntu waali ali bubi naye ekyo kikyali kituuza nabagambe embeera ejja bajjayo nga tewali bakubidde firimbi nti muveeyo nembagamba Museveni abeera n'essente ziddukanya political games ze zonna mu diaspora than helping Ugandans kyatakola naye nga asobola okuteeka ssente mu muzannyo gwonna ogw'ebyobufuzi okusinga ogula eddagala mu malwaliro okusinga okuyamba na Uganda teri nsi ekulaakulana nga tesobola kuyamba bantu baayo wadde okuliisa abantu baayo Uganda terina tterekero ly'amafuta ng'eggwanga at 60 Uganda terina food reservatories ebyagi by'emmere bya gavumenti birina Uganda terina store ya ddagala kubanga eddagala Janet ne family balitunda bateeka mu pharmacies ez'enjawulo mukitegera bulungi nnyo Uganda ng'ensi ensimbi zayo ebitundu 75 ku buli 10 bikola mu nsi zino wammanga listen very carefully wuliriza bulungi nnyo ensimbi zonna eziva mu Uganda zo mu musolo zikola mu ggwanga lya Burundi zitambuza ekonomi ya Burundi zitambuza ekonomi ya Rwanda zitambuza Congo part of Congo zitambuza South Sudan zitambuza Ethiopia eri mu Tigray region zitambuza Somalia zigenda okukolako ne mu Kenya a part of Kenya kati mu Uganda zikola mu kuwamba na kutta bana Uganda katasobola kunga ensi egenda kukulakula nga tulina such mess nemba mulina omusimbi ogutoko mukate musobola mbadde nabiri zikola ne mu Tanzania butosobola kunga nti Uganda wale tuli bagagga nnyo ng'ensimbi eza Uganda zisolozibwa zikola mu bintu ebyo seminars ezikola mu diaspora kati zonna kamba weko preamble ya seminar eyabadde mu Canada katono nnyo jaba preamble yabadde mu Canada buli okamutegeere ndi ensi gye mulimu mujja kumala kuzuuka ng'obudde bwagenzeeko alright nyinza okuba ekifaananyi sikiriza njala bategeeza semina gye mwalabyeko owekitiibwa Isebantu Kyabazinga Busoga Museveni yagispendinzeeko emitwalo 25 egya dola emitwalo 25 egya dola nejjukira eriyo seminars ez'enjawulo mu America eriyo function ez'enjawulo mu America Canada Bungereza wa ne South Africa zigenda kubeerawo ye kyakola bwe kibanga ekintu kiri political yateekamu ssente okuzannya omuzannyo gwe ne bwe kibanga ekintu kiri development nga kigenda kuyamba bannayuganda kulwa bannayuganda bonna it is impossible tasobola kiteekamu ssente ndoza mutegedde bulungi nnyo zino videos zikolera abantu balina Windows bwe batolina Windows kuno vaako kuba setaga muntu atalina Windows byenjogera njogera reality byonna weebiri nabagambye bwe batumanyi politics wa Uganda wumuzenga biyo politics wa Uganda tukozesa buli tool yonna tugikozesa nga Museveni bwagikozesa mbawadde ekyokulabirako atategera politics wa Uganda tujja mutegeera bino byenjogera temujja bitegera okujja ka bitegera bokka okitegedde bulungi so no yensonga jembadde jalo bategeeza wano wammanga nje bategeeze tuyoke tugende mu maaso wano kuba saagala kulwawo okay eno security alert njagala gene mwenna bana Uganda abali ku internet nga mukozesa kye tuyita email waliwo spy network eri online ngeno ekozesebwa okuspyinga bana Uganda naddala abayina email addresses wewale nnyo okugenda ku online nosangako link yonna ngejja kwetaagisa okuyingiza email yo ewantu wonna bagenda kuhakinga n'okumanya location yo bakufune bulungi kino mainly kiri mu Uganda bajja kufuna oba onoonya mulimu oba okola ki naye nga otaddemu email address yo
bajja kufuna era bajja kuhakinga buli kimu kyokola ku simiyo bajja kitegeera ekyo mubenga mukimanyi bulungi nnyo era mukoze kamanyi nga koza ne webbwa nti buli kimu kimukola ensi ejja kuba ebalaba. Abantu bo mu Canada, omwami ono bamuyita Fred Kinene, nali ng'anyo mwogerako. Omwami oyo Fred Kinene ali mu ggwanga lya Amerika, musajja muna Uganda naye mukozi wa state, mukozi wa NRM, atiisa bana Uganda bonna bwangali mu ggwanga lya Canada nga bwalina obuyinza obusobola okutikka n'okukwata muna Uganda yenna. Era yono yomu ku babadde babegawo kwagala okutiisa kyuma kya Yesu n'omukuba, naye omwami ono alina ebizibu ebiye nga ye, kyenjagala mumutegeezaako omukulu ono, yono wano njala muba bifaananyi bulungi nnyo. Yoyo gwe bayita Fred Kinene. Omwami ono ebyafaayo bye si birungi byesandyagadde kuteeka ku social media kuno bantu babitegeere, naye buli muntu ali mu Canada bw'olaba omwami ono Fred Kinene weegendereze nnyo naddala ku bintu by'oyogera ne gy'olya ne gy'osula ne gy'opangisa. Si musajja mulungi, naye olw'okuba nti atiisatiisa bannayuganda abali mu diaspora, era yono wano njala mwetegereze ono NRM spy ali mu ggwanga lya Canada, mwetegereze nnyo naye ng'alina ebizibu bye ng'omuntu ate mu kutiisatiisa bannayuganda banne talina mukwatira nsawo. Yono mukulu omuyita Fred Kinene, mumwegendereze nnyo, musajja wa NRM lukulwe, naye nga ebizibu byalina ebimu singa banaabittukiza ajja kuba tasobola nakubeera mu Canada. Alina kubeera na mabega bitayimbwa, naye omwami ono mutegere bulungi mwena bali mu Canada n'abasingawo ku nsonga ezo nti omwami oyo si muntu mulungi wakudiringa naye, naye ng'okutiisatiisa alina kungi. Nyongera kusaba ekigambo kimu. Tukimanyi nti virus etawanya bannayuganda basinga obungi mu lugube. Naye mukendeeze ku mulugube. Ekirala, bw'obanga oli mu diaspora lekera okutiisatiisa banna bali mu diaspora. Olw'ensonga nti ekyakujja ewaka ekyakulemesa ewaka nabo kyekyabajjayo. Bw'oba gavumenti gy'owagira nnungi, kiki ekikugaana okubeera e Uganda obutuuze bwa Canada n'obuwaayo, oba bwa America n'obuwaayo, oba bwa Bungereza n'obuwaayo, not the Uganda? I'm just asking. So ever the so-called NRM agents in diaspora, if you know that Uganda is safe and good politically and economically, please don't hesitate to return to Uganda. Return the citizenship of the country where you stay and return to Uganda as you say that Uganda is safe and Uganda is safe politically, economically. Stop investigate, stop spying on Ugandans, because if you know that Uganda is safe, why don't you return the citizenship of the country where you are and you go back to Uganda and leave those who failed to stay in Uganda politically and economically to look for green pastures and be there safely? Because for you are supporting NRM government. Which government you say that it is good? Why don't you hand over back your citizenship to those countries and go back to Uganda, simple as that? And leave those who came for green pastures and to get asylum or political asylums in those countries. But you are busy bossing around, intimidating people, and you say that you... But jera mutu bali mukumagezi. Uganda ibanga nonji byomufuzi era ngeri safe. Ngoyino butuze wa America ningo wagira NRM. Wacho butuze wa America tobuzajo. Nodda mu Uganda ine economy nonji eri safe eri abantu eri ekulakulana ku speed. Noleka abaduse mu Uganda ngebyefuna ibatabuseeko. Ebyobufuzi batabuseeko bagala kubatta ne babeera mu America ne banoonya obutuuze obulungi. Kyembagamba. Niyo oli mu America ato owagira NRM. Ate yogamba nti Uganda eri safe. Ate abazoku okubaduse ekibabu bemunoonya, bemuwaayo, bemulimu empindi ku mabega muweeyo bulungi nnyo. Obutuuze buli mudde mu Uganda mulekera abalina obuzibu tusigale mu ezi ensi. Mukozese ku bwongo. Naawe kennyini waddukayo ng'ensi ekulemeredde. Okitegera nawe ng'ensi ekulemeredde. Nze kye mbagamba. Sina bingi byengera bagamba okujjako ndowooza njala tusinkane ku Lwomukaaga ku Sunday ssaawa zijja kubeera 2. Naye nga nfundikira njala tutumira ku bantu bano b'omanga. Njala tutumira ku mwana bagana babali ku Twitter. Tugende ku Twitter. Abayaayi bayiise ku Twitter. Mugende ku Twitter ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abayaayi bayiise ku Twitter handle ye. Mugende ku Twitter ya European Union. Mugende ku Twitter ya Total France. Mugende ku Twitter ya government ya Bungereza.
mugende ku Twitter buli wone mugenda mugende omutekewo ekibuli okitegera bulungi abantu abali ku Facebook mukumemu omuliro njera tumbera ku bantu tukole mirimu gye muganda ge pato omuntu wa wansi kulamusiza ni sima gifti ASP William osimu enkulamusizaako Katongole Julius n'aba abantu abala bakola emirimu naye mu kwebaza okwenjawulo njala kwebaza nnyo obubinja bwe tuyita kati kino kye nali njagala mu bulamu bwange waliwo obubinja obutandise bwe tuyita True Blood and True Revolutionaries nga abantu beeronzemu abalina endowooza eki ndi Museveni alina okugenda nga bajjewo simanyi kino kiribwe kiti nga bombishoni yabwe yakujjako Museveni buli nsi gye mwatandise ekintu kino baagala nnyo kubanga lutu balina ekizibu ffenna tuga tuli mu struggle naye nga waliwo balina ebigendererwa ebyabwe kati eriyo bannayuganda batandise okukola obubinja nga bwo main target is Museveni okuva mu Uganda by all means. I salute you. Mwenna mbaagala nnyo. Abali mu Boston mu America mbatumiddeko nnyo. Abatandisa obubinja obwo, abali mu Bungereza, abali e Canada, abali mu Lumbuye nga mwatandise akabinja akagala ensonga egguke. Nga bumunyampe gomwekengera mu mujjamu mutekemu abantu abagala ensonga tikujjako Museveni. Aine birowoozo sime byaki ebyo natukyabyaga twagala kintu kimweki kujjako Museveni. Omugenda kusika popcorn z'abantu bazirye eyo solution. Omugenda kuwandika babaluwa kukuuka jembe nga ye solution mugikole bulungi nnyo. Tukoye bakirumira mpibi. Apostinga bintu bya sayidye. Apostinga bintu bya sayidye. Bwajja okwogera matanka n'enge empale ya Museveni. Bwakola kino yebuzabuzanga afukaana aba. Bamuyita okwekalakasa takkiriza. Sisobola kuvaagulu nga sebaziza bana ba Saudi Arabia. Baana bawala mwenna bali mu Saudi Arabia mwe bali kola mulimu gw'okwekalakasa okulaga ensi yammwe nti mwagala enkyukakyuka. I salute you mwenna ba boys and girls abali mu Saudi Arabia bakoze omulimu gw'okwekalakasa this week mwe bali nnyo balire ddala era nkubira omulango gutakungula buli mu nsi yonna. The solution is the more you demonstrate, the more we get attention from the world. People that will start asking questions, why is it that whenever we see Ugandans, they are demonstrating? Baja tufunaka attention. The reason as to why people demonstrate is to show the world that where we are coming from, the place is not safe. We are led by the dictator. So the more you demonstrate, the more we get attention from the international community. And I will be asking questions. What the hell is going in Uganda? They will not ask. They will ask questions. Uganda. But the more you sit down and you don't demonstrate, chitegeza abantu batebajja kutegera kigenda maaso mu Uganda. Okitegera lito wali social media weri. The more you demonstrate, the more you get attention from the foreign donors, foreign governments, and foreign dignitaries. Boza chiche kigenda maaso mu Uganda. Okitegera the more you demonstrate, it's your freedom. Dembe lyabebanga okwemulugunyo kwate kipande okwekalakasa okutegeeza nti tuli bulungi bw'osirika ofa bw'oyogera ofa kijja kwetagisa okusanga mwezi ofe nga tolwanidde eggwanga lyo. Ensi gye weeyagalira waliwo baagirwanira okutuuka weeri. Abali e Dubai abasajja bakinako balwanirira ensi eyo. Dubai yali kirina kyerina. Abali e Qatar terina kyerina ne bagirwanirira. Tozanyireyo omuzannyo okuba balwanirira ensi. Mu America abasajja ba Columbus baani balwanirira ensi okuvuuka America. E Bungereza baagirwanirira. Sweden baagirwanirira. Baagenda okuteekawo European Union nga abasajja n'abakazi bafiiridde ensi zaabwe okubeerawo. Wano wende okusanga osudde ebbende weera yawo oyinza okukiwulira. Oyinza okifuwa ng'okiza munda. Neffe waffe tubuliddwa omutima ogulumirira eggwanga olyajja muri box n'akukanga ffe twafaafadda. Let me tell you one thing, 7 nze okuntiisatiisa tekikyandya. Ebigo bye njogera nja biddamu okufa nga nsirise sijja kufuna kye njagala. Kangezeeko okwogera olunaku lwe tunaasirika lwojja otutegeera nti ensi bannyini bagyagala. Tukyayogera niyo akaseera katuuse okusirika kusirike. Okitegeera tukyayogera wane tumanyi kye tuteekateeka. Abantu bakooye n'ensi yo. Naye nkujjukiza mugenda kubonaabona nga n'okwogera ekigambo nti ndi mutuusi oba nga afuyidde mu taxi oba mu baasi oba mu moolo musebo nyitamu bwe mutazzangalabi zammwe
gwe muzina kubeera ebikola bye mukoze ku banda Uganda naddala baga omuganda teyerabira mujja kubonaabona figa zammwe zirabika n'amagulu gammwe gato gakyajja mu ngatto feesi zammwe tezibula enjogera tebula enfaana tebula mugenda kubonaabona nga n'okunoonya kuga nti gundi wuuyo nga tosobola ne muganya okukozesa amanya gammwe muganya okukozesa emitwe gyammwe okutegeera nti ensi ekyuka mulowooza we muli omugenda okubeera nedda omugenzi El Minyalo Gaddafi yali yamanyi yakikuba nga yakikuba olunaku lwakyo olubyenje ne bimunoonya era ebyenje byamutta kati Museveni omanyi wakikuba Gaddafi yakikuba nno nga alina ssente alina amafuta gage alina golodi we asasulira abantu b'ennyumba abawerera school fees emmere bafuna yaweere gwatagaba mmere tosasula school fees owamba abantu obatta obagoba ku mataka otekawo tus empire buli kimu oyagala kikola tolina ssente n'emyaka gikugenzeeko gikubidde akatambaala bano booleseewo tulowooza nti bana kye bagenda okukola tusiddaana siteekoma ku ggwe over our dead body and very soon it will end. At it is impossible. You are small in numbers. In Burundi, 15%. In Rwanda, 15%. Believe me or not, the Hutu people in Burundi, they will take over power, back their power. In Rwanda, believe or not, the Hutu people, they will get back their power. And in Uganda, the indigenous Ugandans will get back their power. And you will suffer. You will suffer. Temusobola kutambuza tusiddaane. You are small in number. And you are lacking knowledge. The only thing you know is to use gun to kill. But using your common sense, no. Ekyo tebakibawa. Kubanga muyina cow mentality. Tebakibawa. Katonda takuwa bana nakuwa nsimbi, takuwa nsimbi nakuwa bana. Ekoma ku gwagu. Au. Kino kyoyagala okukola East Africa mu gifude tusiddaane. It is impossible. Tosobola kulwana Katonda. Nze sibalabula naye mbabuulira amazima. Bino byenjogera video zirivaayo. Zijja kudda anytime anywhere mujja kunoonya umuteeko oluwanga temulabawo. Ngeze nyumba ze muzimbi mu Buganda muziyitako ngezitali zammwe. Buli kimu nga mukitako nga kiringa ekitali kyammwe. Oyagala kutta Baganda basanyu. You can't finish Baganda. 95% people are in diaspora, they are Baganda. Even on the local ground, you can't finish them. Webali, omwoyo gwa Buganda tegufa. Nebo nokola otya, oboti yagezaako yalemwa. Amini n'abaagalamu naye yalemwa. Kati gwe nebo notta Baganda omala biseera munne nga akunamira muzibe oba anyigira mu nzikiza tunakyogenda bakola. You will kill, but at the end of the day, you have to go. Museveni, do whatever you feel like, but at the end of the day, you are going with your family. And lucky enough, it would have been very dangerous when Janet, God gave him a baby boy, but God didn't give Janet a baby boy. Kati muntu letono yayitika Windows muli agenda tufuga no way ne muna akola muti time is coming. There is a reason as to why temukyalina favor. There is a reason as to why musasula sente empya n'enkadde okubeeza but you can't buy love. You might be owning billions of money and properties, but you can't own love. You lost it. Tekyali muntu wakwagala. Ekyo kyaggwa. Tukulabira mulinga salambwa lya nsenke tukulabisaako limu. Goza nti abantu basiri bakula tosobola kumalawo mu Uganda osaba Kalamoja gye bali. Nga nfundikira. Buli mu Uganda yenna ng'otuvuga emmotoka ya buyonjo ng'oyolekera ebitundu by'e Kalamoja nkusaba tokikola. I repeat it. If you know that you are indigenous Uganda who willing to travel from Kampala to Kalamoja region using your private matatu cars, please don't dare go to Kalamoja with your private cars, because you might face something which you can't believe.
Either use bus, but don't. The people of Karamoja, now they have woken up. They know that everybody who goes there with a private matatu is a state agent. So many people have lost their lives because now the Karamojong have started to retaliate against the state. So I'm informing you, Abakaramoja bade basigade batandise okuzukuka. Temugeza una Uganda origino ngovuge motoka ya bulijjo nti ogenda Karamoja oyinza okutatuuka oba mbitundu kotido wa ambush zatandise. Abakaramoja bakoye mukitegedde bulungi mukaba 13 ampera nakulaba bakatuna abachadde mukirizo okugenda kwange kuno tusinkane kusande kusabiri zakawungezi nga tumutwogera ku nsonga zinabasubizo okwogerako nenga buli muntu yena joli nkwagala nnyo mwe bale kubeerako muve ku diversion musigale ku mulamwa mukaba 10.